Kakati video ene bigambo nga bwe biri bwe ngenda okubyogera wano muli bantu bakulu. Omukyalo ono oba endiga eno yazze bulungi nnyo mu church n'agamba lye pastor alina obujulizi bwange bwe njagala okuweera Mukama Katonda. Mukama Katonda yebala okunkola obulungi obutagambika. Pastor n'amugamba jangu church yammwe bakukwasa akazindaalo oweere Mukama Katonda obujulizi. Ebyamagero biri mu church eno. Omukyalo ono lwamukwasiza akazindaalo n'agamba nti pastor nebaza Mukama Katonda olw'okuba nti yamponyeza okufuwafuwa oba okunyampa. Muwulidde bulungi nnyo. Omukyalo ono yazze mu maaso ga katuuti. Pastor yoli golaba ali emabega. Yagambye nebaza Mukama Katonda yamponyeza okufuwafuwa. Banange pastor nze golaba mbadde nfuuwa. Nga nfuuwafuuwa simanyi nti oba mu Uganda mbaddemu omuntu abadde ansinga okufuuwa. Naye mpulira nabadde nakooye okufuuwa pastor. Naye nafukamira wano nga nze mu kyakyo pastor n'ensaba nenga Mukama Katonda mponye okufuuwa, mponye okunyampa. Pastor Mukama yakinkoledde. Kati maze ennaku 2 sinyampa sifuuwafuuwa. Nze golaba pastor mbadde nfuuyira emabega ne mu maaso. Nga nfuuyira emabega nga bwe nfuuyira ne mu maaso. Kati oba mu maaso abadde afuuyira wa? Ana tubalina obujulizi. Kakati pastor olwawulidde ku bujulizi bw'endiga yeeno yasoose kuseka. Pastor n'afa enseko nga naye obujulizi buno bukyanga akula kutuuka wano tawulirangako ku bujulizi buno gwe gusoose okubuwulira. Endiga ezabadde mu church abagoberezi church yona n'eryoka esaanikira enseko nga bawulira obujulizi bwa mukyala munnaabwe. Naye nga ye kyeyeebaza Mukama kumuwonya kufuwafuwa. N'ekirala n'agamba nti yatandika okukuba ebibaala nga wa myaka 12. Agenza okuva mu bibaala nga akaddiye. Obufumbo bumulemye lwa kukuba amabaala. Era nakyo ne yeebaza Mukama olw'okuba nti yamuwonyezza okukuba amabaala. Yagatandika wa myaka 11. Amabaala gamulemesa okusoma. Naye agavuddeko akuze. Ekyo nakyo n'akyebaliza Mukama. Kati saagala kkulwisa. Njagala nsooke nkutuuseeko obujulizi bw'omukyalo ono nga yeebaza Mukama okumuwonya okufuwafuwa n'okunyampa. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Nabagamba ebigambo ebiri muno bizitowa naye video tulina okugiraba. Video yiyo. Musumbe kyanebaza Mukama. And I thank God. Yanzijeko omwoyo gw'okufuuwa. The spirit of gassing. Is it? Musumba nze nafuuwa. I gasped. Nga nfuuwa emabega ne maaso okumala essaawa I gasped 3. in front and behind for 3 hours. I was Okumala essaawa 3. for 3 hours. Satu ng'oli munju oli bweru olinga wa. Musumba nga ne wemba ndi munju ne wemba ndi bweru ne When wemba I ndi was mu in nnimiro. the house, I could Naye nga gas. wenfuuwa nga n'atudde When I eri gasped, even someone sitting very asobola far, okumpulira nga you nfuuwa could feel emabega ne the maaso smell of the high pungent gas. nga nfuuwa. I could gas. Musumba kyammalako emyaka gyali emyaka It was 7. upon me for 7 consecutive years. 7 7 naye nga years. nfuuwa emabega ne I maaso gasped in naye front nga and eba behind. maze okufuuwa But after gassing, nga ndoota ekirooto I had a dream. nga ndi mu kibira. I was in the forest. Ekibira ekinene ennyo naye nga mulimu ogunnya A big forest with naye a nga red nyiizo pit. kyetooloola I surrounded the nenkyotoloola forest. nga nnoonya ekkubo nga I was siriraba looking for the way out. nenkyotoloola nga wenva wenzira Of course, I was in the wenva same- wenzira the same place. wenva wenzira. I was in the same place. Ne neebaza Mukama But sikyafuuwa I no longer n'ebirooto gas. ebi byagenda And the sikyaloota bad nga ngwa dreams, mu binnya I don't fall in the ekiwa pits. n'eteno kiddiza I give Mukama. Kange mpitibwa Nabukenya Rose. I'm called in Nabukenya Rose. Neebaza Mukama I thank God. ti olunaku lwaleero ndi mu maaso ge Today I am before Him. kubanga luli nali ndi mu nsi nga essaawa zino wenjogerera mba ndi mu kaliyoki. Previously, I was in Ne karaoke and neebaza such a Mukama. but I thank God. Nina emyaka I 18 am 18 years of age. natandika kaliyoki nga nina emyaka I 12. began doing karaoke at Kana, 12 years wajayoki. of age. What did you get from there? Musumba ekyantwalayo yali mbeera. Why I went there is because I was Yeah. afraid. Mu myaka egyo walina mbeera At that ki? age, what kind of Musumba mu situation? myaka egyo At that nga age, ngenda mu kaliyoki I went to taata karaoke. wange
kyekyakuwaliriza ogenda mu karaoke. What Musubanga compared ne wembanza ali ekitabo ewaka. even when I Nga asked for a book, tebakimpa. they did Mu not karaoke give nga a book. bw'ogendayo kifuna. Kati nga wemba ngeze mu karaoke. When I went in Bana Korea, babangulira omwenge. these ones who bought wine to Nga me, bajja kungulira omwenge. they would buy Nga nja vaayo wine. n'ettaano. Because I had to leave Nga with manyi 5,000. ozijja kugula ekitabo. I knew that would buy n'eppenny. a book Ne neebaza Mukama But I kati thank ndi God. mu maaso ge. that I'm before him. Musumba. Amiina. Musumba kitutte ebbanga ddene kati tugenda mu mwaka gumu Now n'ekitundu. it's getting to 1.5 Ng'olokose. years when I'm saved. Amiina, Mukama akuwa omukisa. God bless Musumba you. ekirala neebaza Mukama. I thank God. Musuma nze nali nga neebaka ekiro. I used to sleep in the Naye nga night. nina ekintu ekintuga. Something strong with me. Naye nga ne bw'ompita ng'oyinza okumpitira essaawa 'Cause ssatu. you could call me for 3 Ng'osobola hours. n'okusitulawo n'onteeka wali eri. You could put me Ng'omanyi aside. nti nno nfudde. People thought that I was dead, Naye nga ndi mulamu. but I was alive. Ne neebaza But I Mukama. thank God. Nti ekyo nakyo He yakitutte. took away. Kakati omukyala mumuwulidde bulungi nnyo ng'awa obujulizi bwe. Saagadde kubikka ku bigambo bya mukyalo ono kubanga nkimanyi ngobererwa abantu abasukka mu myaka 18 era nga ne pulogulaamu ze mbaweereza ze mbaleetera wano temulimu kantyuni nti abaana bamwe bagenda kutuula kuno balabe. Pulogulaamu ze mbaleetera ziba z'abantu bakulu. Wano siina mwana muto gwe nkola ki gwe mbuulirira. Omukyalo ono obujulizi bwe buyinza okuba ng'obw'ekisiru naye ku ye kyamaanyi. Buyinza okuba ng'obw'okusekererwa naye ku ye kyamaanyi. Watya nga waliwo omuntu eyamuloga okufuuwafuuwa kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka. Nga waliwo omuntu eyamuloga okufuuwa gwe nga yagamba we yagendagenda buli kaseera nga ye kisekererwa ng'ofuuwa bufuuyo oyitira buyitizi. Abannayuganda babiroga bannaabwe. Olaba bakuloga kuwunya. N'ogamba nti nze bandoga okuwunya. Tuwulidde bangi nga bamuloga okuwunya. Nga ye bamuloga okuwunya. Ng'avaamu ekivundu naye nga maanaaba ne bwe yeekuba ekiwoowo naye ng'awunya. Kati obujulizi bw'omukyalo ono buyinza okuba ng'obusekererwa naye ku ye kyabadde ayitamu y'abadde akimanyi. Bw'avaayo n'agamba nti yeebaza Mukama okumuwonya okufuuwa. Abadde ayita mu kuswala nga ne waba ali mu bantu omanyi okufuuwafuuwa n'oba ofuuyira mu famire yo kiyinza obutakukosa nnyo naye omanyi kyekitegeeza okuba nti oli mu bantu naye nga ggwe buli kaseera ofuuwafuuwa ng'ate ofuuyira mabega ne mu maaso. Kati ku ye kibadde kyamumalako dda emirembe naye Mukama Katonda waba yamuyambye n'akimuggyako. Katonda w'amaanyi era wa buyinza. Kati gwandaba njagala okutwala omukisa guno okukubuuza. Mukama Katonda omwebaza ki? Bujulizi ki bw'olina eri Katonda? Mukama Katonda omuweera bujulizi ki? Kikyakkoledde gwe kyogamba nti Mukama Katonda nze ankoledde kino. Obujulizi bw'abantu tetukubukubamu bituli olw'okuba buli ffane. Gwoba osanga gwe kyolabanga ekyokusekererayo ekibadde kizibu gyali mu bulamu obwo. So nze siyinza kudda wano era ne ŋŋamba nti awo omukyalo ono bannange yeeswaziza. No, kyabadde ayitamu y'abadde akimanyi. So Mukama wabanga yamuwonyezza ekintu ky'okufuuwafuuwa. Katonda w'amaanyi era Katonda wa buyinza. Tewali bujulizi bunafu. Tewali bujulizi bunafu. Buli kimu kasita kibe nti ekintu kiba nga kikulemeredde n'owaabeewo omutonzi ne kigonjoolwa n'okiweera obujulizi kiba ky'amaanyi. Kati ye mukyalo ono. So embeera bwetyo bweri. Kakati gw'omutonzi akuwadde obulamu akuwadde akumazizzaako omwaka omwe bujulizi ki bw'olina? Bulutere mu comment section yawo. Tosekerera mukyalo ono. Temuseka. Kale osobola okuseka kubanga obujulizi bwe buli ffane. Osobola okuseka Katonda talina kyagenda kukola. Osobola okuseka naye tojajinga nnyo. Kibadde kizibu ye gy'ali. Okitegeera. So buli omu alina obujulizi bwa njawulo eri omutonzi we. Gwe mu ddiini yonna gy'osaba oba oli mu Kristaayo oba oli mulokole oli mu Katuliki oli musiraamu weera Mukama Katonda obujulizi
bukomenti ngawo mu comment section tumanye kikigwe ky'oweebaza Mukama Katonda omwaka guno 2025 kikyakoledde nga mu butuufu bwe kiba kirwadde ng'akikuwonyezza bwe ssente azikuwadde bw'aba musajja wamufunye bwe guba mulimu wafunye omulungi bwe guba musaala baakusasudde weera Katonda obujulizi ng'oyita mu vidiyo eno. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekuumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Alina bakusubscribinga simanyi kiki oli nagenda maaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga saako n'okuba nti ate weegatta ku mukutu obe nga tosubwa buli vidiyo gye mba nkuteereddeyo. Mubeere bulungi mweraba.